omukolo ogw'okumuteekako amagotto gwe mukolo ogumufuula bbaffe oba ogumufuula ssaabafumbo. Uganda kwasinzirwa okumuyita ssaabafumbo, nti omukolo ogwo ogw'amagotto babeera bamugatta mu bufumbo ne Buganda, nti era nga bamutegeeza nti ekyo ekituuka ku ggwe kiba kituuse ku Buganda, ate n'ekituuka ku Buganda nakyo kiba kituuse ku ggwe butereevu. N'olwekyo ggwe ne Buganda mufuuse omu. Kati bwe twogera ku Ssaabasajja Kabaka okumugatta mu bufumbo ne Buganda nga bamuteekako amagotto ago, ne maama wa muzaala nga bwe twalaba emabegako awo afuna ekitiibwa ekya maama wa Buganda. Maama abazaala Kabaka awo ekitiibwa wakifunira nga Kabaka bamaze okumugatta mu bufumbo ne Buganda. Kati okumufuula ekitegeeza tuba tutegeeza Namasole aba afuukiddewo maama wa Buganda, kuba y'abeera azaala oyo aba afuuse bbaffe eno mu Buganda. N'olwekyo bbaffe Kabaka nnyina afuuka maama waffe nga Buganda. Obufumbo bwe tutegeeza tetutegeeza bufumbo buno obw'omwami n'omukyala obwa bulijjo obw'omu maka, waliwo tutegeeza obufumbo obw'obuvunaanyizibwa bwa beene oba bwa Ssaabasajja Kabaka, kwe kulabirira abantu be, kwe kulabirira ensi ye, ng'era Ssemaka bw'alabirira ab'omu nju ye. Ate era ne Buganda obuvunaanyizibwa bwe beefunye bwakulabirira ni Ssemaka oba bwakulabirira Ssaabasajja Kabaka nga baffe mu buli ngeri yonna eyeetaagisa, mu buli kyonna kye yeetaaga okuba nakyo mu bukulembeze bwe. N'olwekyo ne maama wa Buganda abaafuuye Namasole afuna ekitiibwa ekya maama wa Buganda, naye era bwe buvunaanyizibwa bw'aba afunye nga maama obuvunaanyizibwa bw'aba nabo mu maka. Kati buli Muganda nga bwe tukitunuulidde mu nsengeka y'amaka nti obukulembeze mu Buganda buviira ddala mu maka, nti amaka gabeeramu nnyinimu oba gabeeramu taata, maama, buli omu ekitiibwa ky'abeera nakyo mu maka kitwalibwa nga obwo bukulembeze mu Buganda. Kyova olaba mu maka taata waamu oba nnyini maka ago ayitibwa omwami. Genda okuwulira nga omukyala amuyita omwami w'omu maka ago, kitegeeza nti aba omwami oyo akulira amaka ago aba ayeetisse obuvunaanyizibwa obw'okukulembera amaka ago. Obuvunaanyizibwa bw'abukola ku lwa ssaabafumbo gwe tutegeddeko Ssaabasajja Kabaka y'aba alamula Obuganda mu kiseera ekyo. Kati oyo bw'amala okufuna ekitiibwa ky'obwami, twebuuza ate bano abakulembeze abalala lwaki nabo tugamba nti nabo baami ba Ssaabasajja? Kubanga nabo obuvunaanyizibwa bwe baba bali mu kukola mu kiseera ekyo buba bwakuyambako Ssaabasajja Kabaka okulaba nga abantu be babeera bulungi, okulaba nga amateeka g'aba ataddewo gagobererwa era abo be bagassa mu nkola, okulaba nga byonna byateekateeka okukolera abantu be abo be babissa mu ki, be babissa mu nkola, okuviira ddala ku kyalo okutuukira ddala waggulu kyebangamba nti wakukola ku lulwe era yasiima n'agamba gwe wadde obwami buno bukunoonyambeko abantu bange ab'omu kitundu ekyo bakunokuweereza obulungi. Ebiragiro byange bye mba mbiwadde bibatuukeko mu butuufu bwabyo, basobole mba nina enteekateeka ze nnina nga Ssaabasajja Kabaka nga njagala abantu bange mu kitundu ekyo zibatuukeko, gwe ng'omwami gwe nnawo obuvunaanyizibwa okunkulembererako ekitundu ekyo gwaba agenda okukola ki, okubuntuusaako. Abasigadde
era tulaba nti obwami buno butambulira ddala okutuukira ddala ku abeera akutte Ddamula yabeera Katikkiro, era Katikkiro mu Bwakabaka oba mu Buganda yakulira abaami ba Ssaabasajja Kabaka bonna. Teriiyo mukulembeze mulala aba akulembera baami okuggyako abakulembera baami abo Kabaka baba yasiima okumukulemberako ebitundu ebyo okuggyako oyo Ssaabasajja Kabaka gwaba yakwasa Ddamula. Bwamukwasa Ddamula aba amukwase n'obuvunaanyizibwa nga bano abaami be yalonda be bagenda okumuyambako nga Katikkiro okulaba nga ensonga zonna eziva waggulu zituuka butereevu eri abantu be, abantu ba Ssaabasajja Kabaka mu kitundu ekyo. N'ekyo bw'olaba ne Katikkiro naye abeera mwami wa Ssaabasajja Kabaka abaakulira abaami abasigadde. Teriiyo kitiibwa oba bitiibwa birala mu Buganda, teriiyo kitiibwa oba bitiibwa birala mu Buganda nga bigwa mu kkowe ly'obwami kasita ova ku kitiibwa ekya Katikkiro okudda wansi. Ebitiibwa byonna ebyeyongerako waggulu naddala ebyo ebiva mu Bulyo, ebiva mu kasolya k'abataka abakulu ab'obusolya n'ebyo ebyabalongo, obwo tebuba bwami, ebyo biba bitiibwa bizaale, era ng'ebitiibwa ebyo bigwa mu abo be tuyita Obwakabaka, nga bannyini Bwakabaka obwo nga bwe twayogerako emabegako mu misomo gye muzze mulaba Obwakabaka obwo bannyini bwo bwe Buganda. Obuganda be bantu Abaganda abava mu bika bino 52. Era Obwakabaka obwo ebitiibwa byabwo oba byamu biba bya nsikirano, era ebitiibwa ebyo bannyini byo oba ababituulamu baba basobola n'okuzaala ebitiibwa ebirala ng'era bwe twalaba emabegako. N'olwekyo abo bo tebabeera baki, tebabeera baami, kuba obuvunaanyizibwa bwabwe tebugwa mu kkowe lino nga lye twogeddeko lye okwogerako. N'olwekyo bwe twogera ku bwami buviira ddala mu maka ne bukoma ku Katikkiro, yabeera akulira abaami bonna okulaba ng'ensonga za Ssaabafumbo zituuka butereevu eri abantu be, okulaba ng'abantu be balabirirwa bulungi nga ayita mu bano be yalonda okumukulembererako Obuganda. Ate bano be tulaba ab'olulyo olulangira abataka abakulu ab'obusolya, bo buvunaanyizibwa bwabwe tebuli mu kukulembera bitundu bino butereevu kulaba nga bayambako Ssaabasajja Kabaka okukulembera Obuganda. Kuba Ssaabasajja Kabaka aba alina abaami be be yalonda okukola omulimu ogwo. Asobola n'okusiima omulangira oba omumbejja okumukulembererako ekitundu. Kale oyo aba afunye obwami, naye obwami bwe tebutegeeza kiri kitiibwa kye yeetisse eky'obulangira oba eky'obumbejja. Obwo si bwami. Obwami bwe buba mu ekyo ekitundu ky'aba aweereddwa. Okugeza singa Ssaabasajja Kabaka asiima n'alonda omulangira n'amugamba Mulangira katugeze Kateregga nkulembererako essaza kya Ddondo, kitegeeza